Ogala mutebagala balujja beekumi na kusinga 5256 maniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi wana gyonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu nga 5 abantu be basingira ddala okukola nga baakamala okwegatta ate nga babikola mu nsobi. Actually mbiyite ensobi 5 ze tukola nga twakamala okwegatta. Ensobi esooka y'ey'obuteeyonja. Omuntu yenna wenna w'omala okwegatta n'omuntu waliwo bacteria ejja mu mubiri gwo ng'eva mu musajja oba ng'ejjira kasolo k'omusajja. Omukazi olina bacteria ebeera mu mubiri gwo ate erina okubeerayo nga nnamu kubanga ebeera nnamu ekeepinga emmana yo ng'eri kiriya ebeera mu mana ekeepinga emmana eyo nga nnamu ng'ate eri kiriya ng'ewunya bulungi nga teriimu na ndwadde erwanisa n'ebyo ebirwadde bye nandiyise UTIs oba infection byandibadde byagala okulumbagana. Naye ebiseera ebisinga bw'omala okwegatta n'oteerongoosa oyinza okwesanga nga bacteria eno etataganyiziddwa n'obeera ng'ogenda kugwa mu mbi z'okuba nti ogenda kuba mukalu ogenda kuba owunya n'ebisigadde. Ensobi y'obuteeyonja kiba kibi nnyo and ng'ekyo kitadde ebbali omusajja alinza okuba agenda kuddamu okuzina awo mu maaso ko. For example nti olina omusajjawo ye muntu akuzina akasooka n'amala okuzina then ne yeebaka then n'akuddamu eyo ekiro edda oba n'akuddamu ku makya. Kati omuntu okujja mu mananga yonna yonna egegedde eba tegenda kumunyumira. Ife abakyalo oluusi mbagamba mubeere n'enkumbi naye enkumbi yokka erinza obutamala. It depends mmesi yenkana ki gye mukoze nga mwezina. Bwe mubanga omuntu akuzinye nga just bya nkumbi kiri okay osobola okwesiimula n'enkumbi ne kiggwa. Okweyonja soogera kugamba nti genda onaabe ng'okimanyi nti budde bwa kiro. Okunaaba kuno kusobola okuhapeninga singa budde bwa misana kiba okay. Naye omuba nga bya kiro ne bakuzinamu okweyonja sitegeeza kwa kunaaba. Osobola okukwata enkumbi yaffe ne weesiimuula bulungi nnyo then n'omaliriza n'ogenda mu kiyigo n'otawaaza. Okutawaaza ko kujja kukolebwa kubanga ensobi endala gye mukola ey'okubiri gye ngenda okwogerako y'ey'obutafuka. And nga sinnabagenda ku eyo nsobi then n'abasajja nabo balina ensobi gye bakola nti nabo balowooza nti ye ekye kiba kiwedde. Omusajja amala okuzina n'aloolinga over ne yeebikka. My dear, weetaaga okwerongoosaako waakiri n'enkumbi ng'ate embisi nga si nkalu n'obeera ng'otukula bulungi nnyo ne weebaka. Ogenda okuzza omukira guno nga guli kiriya. Mumanyi lwaki emikira gyammwe egyo giwunya? Bucaafu buno bucaafu tebugenda kuva eri. Olinza okuba weeyonya nga buli kimu okikola bulungi naye ng'ate bw'omala okuzina omukazi teweerongoosaako. Weerongooseeko waakiri n'enkumbi weebake ebyokunaaba onaabiraba enkya. Then ekyokubiri kwe kubeera ng'olina okugenda n'okola pipi ate kino kiri ku bakyala si ku basajja. Bagambye nti omusajja bw'akuyingira oba bw'ayingiza omukira gwe mu manayo oluusi alinza okuleeterako bacteria ezivudde mu mubiri gwe oba ezivudde ku kasolo ke ne zijja zaataakinga bacteria yo igwe gy'oyina ne zeesanga nti basindise bacteria n'eyingira paka munda. Bw'ogenda n'ofuka oba bw'ogenda mu kiyigo n'okola pipi obeera ogiflashinga out n'obeera ng'olekamu eri eyiyo eri ku alaali n'obeera ng'ogendako owonya oluusi okufuna UTIs. Kuba zino UTIs ebiseera ebizireeta it's this bacteria ezijjira oluusi ku kasolo k'omusajja oba zaba yapiikinze wherever ina gye yazijje n'aziyingiza ewo naye bw'ofuka oba oziflashinze out. Then bw'omaliriza ofuka make sure otawaazaako okwo kwempita okwerongoosa. Yes, tawaazaako wobanga tolina pipi nga kituufu simwina you will not go pee, it's fine. Osobola okwerongoosa just n'enkumbi ne weebaka kiri fine. But bw'oba si ekyo genda wano maliriza okwerongoosa n'enkumbi ogenda mu kiyigo kola ofuka bw'omala ofuka tawaazaako kigenda kuyambako okubanga otambuza bulungi ekintu kyo woba otuuse mu nsonga z'okwegatta round ey'okubiri n'ekirala ogenda kuba osigala ng'oli muyonjo. Then ensobi endala gye mukola kwe kubeera ng'ate ggwe bw'omala okwegatta n'omusajjawo munnange tomira akaweke mulowooza nti nno simanya mwakozeseza withdraw simanya mwakozeseza biki mulekerawo okuzaala abaana be muzaala ng'obazadde lwa nsobi gye wali osobola okwewala. Nozaala omwana n'omuleta ku nsi n'atandika okubonaabona. Omusajja oluusi n'agamba nze siri ready kuzaala tetwakyogerako n'atandika okwekwasa bino n'ebiri ogenda okuwunzika nga ggwe aleka akusuddewo literally akufudde gwe mulalu gwe ensobi yiyo nze wandiŋŋambye like you know atandise okwekwasa bino n'ebiri naye nga wali osobola okubeera ng'ekintu kino okiziyiza. Mulekerawo okubeera ng'olowooza nti omusajja bw'onaamuzaalira ajja kuwasa. Waliwo abagamba nti bw'obanga omaze okwezina n'omusajja nga toyagala kufuna lubuto mbuweebaka n'otunula waggulu then n'otilting oba n'ositula hips zo waggulu bw'oti oba n'obeera ng'omuntu like weebase otunde waggulu but n'ositulamu hips zo ng'ebigere obisimbye embu
mbu tofuna lubuto mbu osobola nofuna piro n'ogiteeka n'okabina n'obeera ng'otyutinza omubiri gwo bw'oti mbu tofuna lubuto bati nze ndobooza oba ojja kulufuna oyagala oba toyagala bw'oba ng'omanyi toyagala funa lubuto mukwanumira akakerenda tokola nsobi ya kigwagwa ng'eyo mbu simanya mbukwata hips zo ziteeke waggulu mbu simanya webaka position bweti mbu simanya genda mu kiyigo obuukebuuke simanya tawazaayo ne soda simanya kola biki ebyo byonna tebijja kukolera woba walufuna ojja kubeera ng'okola ki ng'olufuna ensobi endala abantu gye mukola kwe kubanga temwekebeza omuntu olinza okwegatta naye nga kituufu weekebeza naye ate omala okwegatta naye kikukakatako after some good months okuddayo ne weekebeza nolaba oli kwalaali oba toli kwalaali ebiseera ebisinga wano olinza okuyambibwa n'obeera ng'owona nga owona ekibambulira singa baba oluusi ogenzeeyo ne bakebera nti olina infection nejjanjabwa nga bukyali naye mugenda ne mufuna infection ku bantu nga infection eri very complicated ogenda ogituusa mu ddwaliro nga n'abasawo tebategeera keesi eno bagenda gihandolinga batya tebamanyi naki kikuluma nga kiri like it's so baffling because of how you look oba engeri obulwadde buno gye buli okulumamu mwekebeze omuntu wamala okwegatta n'omuntu olwadde wakoze ensobi ey'okwebaka naye nga teweekebeza togamba nti owange kasita olwadde kyawedde unless ng'okimanyi nti it is a one time thing ate ne wekiba nga kyali kya one time thing nze nsuubira kya buvunaanyizibwa ogenda mu ddwaliro ne bakebera n'otegeera n'obeera ng'omanya bw'oli ensobi endala gye mukola ng'ate ye esinga kukolebwa bakazi kwe kubuuza omusajja nti kati tuli biki why are you asking obuuza biki obadde weegatta naye ng'oli biki naye bw'oba obadde girlfriend we era oli girlfriend oba obadde mukazi oli mukazi oba obadde mukwano gwe era oli mukwano gwe until nga yagambye olumala okwegatta n'omusajja bwe papa kati ng'omutunira bulungi nnyo ng'omugamba Fred nina kyenjagala okubuuza mbuki kati tuli biki mubadde biki bye mubadde byebyo bye muli so mulekerawo okwewunza kankitwale bwentyo oba okubeera ng'omuntu omuleetera okulobooleza mu ngeri endala weezine na munno kiggwe tokiteekamu nnyo feeling ziri awo okubuuza bitanyuma oba bitayamba then n'ekirala kwe kwashuuminga oba okulobooza nti kati oyo omusajja afuuse bbaawo kubanga weegasse naye ekintu ky'okwegatta n'omuntu tekimufuula musajjawo oba tekimufuula bbaawo kubanga mwegasse omuntu osobola ddala okwegatta naye n'abeera nga ye munnange ebintu ebibadde casual abadde talina gy'abitwala talina kigendererwa kyonna just bibadde bubeezi nga bwe biri kati gwe saagala obeere ng'okola ki nga weeraliikirira oba ng'otandika okubeera ng'ogamba ate kino ate kiri sometimes you just have to be calm n'omanya nti omuntu gwendi naye munnange ye si byaliko byendiko ye ali ku birala n'otegeera woogwa ne kikuyambako mu mbeera efaanaganako bw'etyo munzikirize mbasiibula temwendala subscribing and liking no commenting omukama abankumire abanjagalire temujjangooko mubeere bulungi mweraba. Yeah.